advised political wing, not so? Yeah, kakati ekya politics kyemanyi nti ono ali above 18 sisobola kumu advising about politics because politics ebeera personal decision kitegeera so kati ekyo kirina kusinziira wiye kyaba akoze ekirala oba ye ebintu nga bwabiraba naye nga most important right now era nga bwomulaba young brand kitegeera making sure nti atunuulira nnyo afokasinga nnyo ne ku music way 70% or 80 then ebirala ateke ku ki naye nga because bw'anaabira ow'amaanyi ate kijja kumuyambako nokuba decisions ezo ez'amaanyi okusinzira ku maanyi pozi ekirala don't give up. Ekigambo giving up ekirina kubeera mu bigambo byo. Giving up has never been a solution. Don't give up. Okitegeera bw'oba giving up tosobola kuwangula. Like they say, winners never give up. Winners never give up. Okitegeera teri buwanguzi a giving up oba tojja kuwangula. Okitegeera and aba giving up they'll never win. When you give up you never win. Okitegeera so always sigaza confidence. Look at me as an example. Ntomeddwa ebintu bingi honestly. Ntomeddwa a lot of stuff. Bintu bingi naye nasigala ndi mugombolo okuba okuyima nkwagala nasigala nemeddewo paka Katonda era bwe n'okola there is a street yonna yonna bwe yalowooleza nti olwo kati akoze eki agenzi basobola kudda okitegeera so ne babeera nga ne bapromota bamavaako banobati nga ne banobati bamavaako olusaako bajjasa nakupimamu naye nga batugenda bamugamba tekiki kyanaga owange kirabika okitegeera naye sa giving up nze nafulumanga neggwanga naye nga balowooza nga mukagenza mpuse naye nenkomawo because music mwagala it is me omuli mpulira kyekyo kyempulira kyenjagala kyensobola okukola ki naye Katonda olwokuba tinduteganya mu bintu byange naye nanzitukira ebintu ne bikyuka within no minute ate kati ndi mulala nnyo okitegeera so kyekiraga nti Katonda abeera akola abeera tawummula okitegeera olw'omulagamu naawe oli strong teba bagamba ayamba akola ki ayamba yeyamba kati lweyamba naye akwanukula akola ki so olwaleero gwetokandiviiringa bwenamanana abanamawulire tusanyusa nnyo okubalaba era nga bwe babagambye big eye starbos byonna yeah so ekisooka ebigambo byange eri Catherine kusabira omukisa guba eri wa Katonda mu bintu byonna byogenda okutandika okukola mu music making sure nti Katonda otambula naye omusaba. Ekyokubiri music kati gwafuuka mulimu era ensonga lwaki gyolaba nti guweebwa ekitiibwa ekyenjawulo ennaku zino tutudde nawa neeno because it is business sikumala kuki budde kitegeera yes kirungi olina okusooka n'onyumirwa okuyimba nga gwe tosobola kuyimba nga toyagala kuyimba olina okuba nga it is your passion nga kikuli ku mutima you love music but then still it turns to business so omulimu gwonna gwonna omuntu gwaba akola kitegeeza agenda kuwa ekitiibwa agenda kukola ataguyisaamu maki maaso kijja kuyamba nnyo. Ekyokulala music alimu challenges nyingi nnyo ekirala bwegenda obutuufu ako nkayize era nsanyuse nnyo okuyiga olunaku olwaleero ekyokulala tekiriiyo naye bagamba ekirala ambira neyanza maamu kati music alimu challenges nyingi nnyo togenda kusuubira nti byonna bigenda kuba biti mulimu obuwonvu n'obugga kitegeera mulimu lw'otuuka ng'oba owulira nga anafuye
naye bw'onafuuwa ekikufuula ow'amaanyi kwe kusituka. Tegedde yalimu challenges nyingi nnyo, mulimu negativity okuva mu bantu ab'enjawulo, naye ekisinga obukulu ate ebyo nabo birungi nti byongera kwongera maanyi. Omanyi buli okola ekintu n'olaba nga tekikwanguyira nnyo, omanyi tolina kyokola, kitegeeza tolina kyokola, naye bwe olaba ng'okula naye ng'olaba omanya it means I'm doing something. So ekisuubire era beera mu mbeera ebyo naye yonna challenges sigala ng'oli focused to the point ojja kukimakinga. N'ekirala beera nga oli welcoming ku bantu, oyagala abantu, oyaniriza abantu, okitegeera. Omanyi abantu bafanzibo abasooka be bantu abakwetoolodde. Abakwetoolodde oba bakuli okumpi batakuwagira nga beere mawulire, n'abalala bajja okalubirizibwa okukuwagira. Abakwetoolodde be bongerayo message oba beetandikirako, otegedde. Abantu abamu bakyerabira nolowooza nti ate abali naye bano abantu abakwetoolodde first of all be bawulireyo bali nga balwanira erinnya lyo, nga bali protectinga, bagamba wano mulima nga bachallenge nga bafa abayimbi nga wano batwogerera ebintu nga babitumanyi nako oluusi oli nga takumanyi. N'olumu oba alina gye yakiwulira ew'omuntu oba ye ngalimu embeera ye ng'omuntu n'akiteekinga bw'atyo. Naye bano abantu abatubeera okumpuka tudifendinga nnyo, okitegeera abantu abakutuukirira, so embeera gy'omulaze kifaananyi kyajja okutwalira ki abalala. N'omulaga negativity oba embeera embi naye kyajja okutundawa kya kituufu kye boogera, so tubeera nakyo kitwala n'ensonga. The people around you are so important. Yeah. Another thing is confidence. Beera confident. Manyi ebiseera ebisinga nga maama we yagambye batutiisatiisa bugito ebimu n'oluzinga confidence, otegeera. But bw'osigaza confidence eyo kikuyambako, because when you lose confidence osobola okugamba like ogenda mu studio okuyimba oluyimba olulungi n'oluyimba bubi because oluzinze confidence, kitegeera. Even the media esobola okumakinga okuluzinga confidence, but always it stays strong. Eno media yaffe tesobola kugyewala, ye yaffe, otegeera. Ye yaffe mulimu lwejjalo nga kati just know how to handle. Omanye kubeera si tulina okutambulira wamu naki ne media, so just gwe kitekinge omanye nga toluzinga confidence yo Catherine ojja kuba wakabi nnyo. Sembayo badde kuno ojja kubeera kusaba ab'amawulire, badde mbasaba mutambulire wamu ne Catherine Nakamatono, mumuyambe nammwe. Mumanye nti otuuka eyo naawe ogambe nateeka ettafaali kwani kuya ku Catherine Nakamate, mumuyambe for now mumulaba. Maybe you can demand more later. Omanyi amaze okukola ki era omusoko naye kati muteekeko ekisa mbeera yonna waba asobezza, mulabe engeri gye mukwatamu nga temukimukosa oba teri muntu atasobya. Omuntu yenna osobola okukola ensobi yonna ati anytime nga todisuubidde. Sometimes we do mistakes when we don't know that we are doing mistakes. Nebeka nga okoze eki, okoze mistakes. So ab'amawulire basaba mutambule naye mumuowning era mugambe kati muteekeko ettaffaali, kijja kumuyamba nnyo. Nebolaba akasobyemu okulaba engeri gy'okabikkamu oba okubeera management ogaawaye kano kaliwe kati kuba kati leti tubeere nga ffenna tumuzimba kuba music industry bwe tugyongerako bwe tugyongerako ate ekula, ate bwe ekula ffenna kituyamba n'ab'amawulire kuba singa ffenna tuvaawo abayimbi mu nsi era n'ab'amawulire wa entertainment ate naye balina kyafiiriddwa era kamera abadde agiteeka waka oluusi ebintu ebyo. So tulina okuba nga ffenna tuyambagana nga tutambulira kumu. Kanange bibyo byange nga big eye mwebale ddala okubeera ddala ku maama Sarah Kabenga.